man of the people wabona abantu beyalina bo yakola dozi lale inalale giyakola ngeri kwa abantu ate abo bona balonzi baguno omuyegwe muzunga nabo abantu badde bakyamba munyuma gamba nti noyo anayirayo mugema muveeko mukambwe agayigangaawo nikuwanagana babimyufa ewerinda Panado mugema bamuwanga ali okwoleza ku bantu engoye akawunga kayoza ayoze nogo gwajo sobola ebine ebyo akalulu ebiyamala okona bamulenzi timwogerera bubi kuba muntu wange mukwano gwange yali asooka alinde mukuku ngabe bamwima kadi asooka alingirire ekintu gabe kiri kujja okutambula bamuyandize yandibere kabiri wa amaani ino aye butigano saawe no ali kuita kali yaye wano abantu bajja mukoowa gano bajja kumukooga bulungi ino ayenge nomana nawe ali kusamba bulungi omupiira abadyoboka mudyobole Abednassa muveeko Abednassa sebo naye muyiganga oba otuuse obulungi bwoti abantu bamufiiringa anti kulule jukira Abednassa okuva ddala mu kaluuka 2021 2016 mujjukirawo nga amaanyi mangi nga lwaki tawangula kuba kituufu amaanyi naye abaana bamwogerako bituufu kyagira n'atuuka akalulu n'akatunda yeefuniramu esente mbu tuzirabudulizayo tubuutula munwa anesi Nassa mudyobole bwe yedira kadi ya tikiti ya FDC gale yali n'amaani mu iganga bamaliza nga tawangwire tyando bakati onaboneka atunda akalulu yakaguza Panado abantu bakutakwa ekintu kyakusugaku nali kikuvwako bakolamu bino ebyaffe byali ene Jjinja wakati wa ono musajja wo w'essomero ow'essomero yali yewoze looni yabagimuwola ng'erikula Bizimaka Bidondole ate nga Bidondole alina ebigambo birungi ino byakobera abalonzi wakati singa ono ne MP aye ebiseera bingi malaka oti oba avwangako yeerabiraku nti kyali ku kyabukulembeze ate nga musajja musiraamu tojjaga nti oba anywako ye alina engeri wabala ebibalo bye ate mu bitabo n'abasinga ebitabo oyenda toyenda bonabona ababali awo mu sisitimu awo abasinga ebitabo naye ssebo omulundi ogwo 2021 twalinamu bawalukagga muno mu kibuga eky'Ejjinja ng'ebitabo byakugattirira abantu bagayita ebitabo bantu bagayita kusinzira engeri gye bitambulamu ti byangu kale obale ngalondereza nalondereyo akabalu akenga tunalondeyo kanaka muchaka nalondeyo kali ku mukirabu n'abigayita akati yanze nasoma omwana w'emayuge eyaddukira mu kakiiko ak'ebyokulonda nga ayagala Bishop Ekolo Alex bamuwandule mu Lukaano mu Bunya East akyalemeddeko kabiri gwaki ati agamba nti Bishop teyasoma aye ababako banga tuyiti yasoma bo bajanga mu masomero omuntu okwesibwa kwaiti wasoma nga mutambulira kuba naye mwino omuntu amaze okubisa ebipande idea mu bantu abantu bali kumufiiringa ng'ewovayo tuyiti yasoma mudofu anti politics kati waali obuwanguzi olina okuyita mu mbeera zonna mutwalanga abantu bano inuma gano nga bakali kwida mulesi butinga mafu yasobola kwagamba mufiriza ekifo ekyo ate nga abantu bali bamwetaaga atunze n'ennyumba Bishop mugwireku yena muli kumulingiriza mutiti yasoma tabeere ku mukulembeze be Bishop yavaawo yenda bwidawo yava mu kanisa ye yena wanisigale wasumba abantu nagamba nti endiga zange endigobe mu kanisa osumba abantu buli mu bitu byakukuswaza ba Bishop nabo bettanidde ekintu kino kuba kati bw'otunula wano waliwo eno Kagoma North waliwo Bishop Wandera Paul atwala abalokole mu Jjinja district abalokole bona ba film batwalere bw'ogenda ene Mayuge tulinayo oyo ono Bishop tebandika ono LC5 akayenda obukulembeze tebagendeka ayeyo ali kubwe mupi timuwuliranga naize kubwe mupi timuwuliranga nako ne ku 5 gano nti timuwulira nze ndowooza ngeri y'entabe eyo abaana b'Mayuge baga nti yabasuulirira nnyo bamulinze ate mukali akanene kuba nti bw'oba otunulidde obulungi bwoti bonga ali kwira bonga amaani kabiri galina galese ganfunza mu kiga Mayuge awo naye sebo Mayuge mudofu Mayuge waliwo entalo ziri awo waliwo akakundi aka minisita Isanga Nakadaama kali awo ne wabeerawo akakundi akakkiriza mu Bongo ne wabeerawo akakundi akakkiriza entalo ziri Mayuge awo obadde owanazo ewuwe Bukooli Israel wa Bongo owane ewuwe Bukooli naye gende Mayuge anti Israel wa Bongo getumukuwayira lwaki mulimu okulwanagana okwo ebintu bivagala ino biganvu tibyatagana kubyogera ku radio kuno osobola okusanalaza ekitundu aye nga tubiwulira bye boogera nga boogere ku bantu abo tibasobola agemagana Mirembe Amina
waliwo olukiiko olw'okubatabaganya olwo kirwida kukola era balida kusigala mu akala akantu kabaamu kuba buli omu alina ekintu ku mutima kyalina kyo kyatasobola kwatula nti muna kino ekintu kituufu ninza abaire akikola. Naye kati tutunudde disitulikiti ezimu ku ezo ezirina obukuubagano bw'amaanyi wano Busoga. Bw'otunulira Emayuge wakati wa Bongo ne Minisita Rukia Sanga Nakadamu, bw'ogenda e Namutumba Minisita Pacis Namuganza, then ogateko Umane MP Mariam Naigaga, abo nabo so bwekuba balina obukundi bwabwe. Abo bakekubera nekyo nje bali mu byalo balwanira eyo kubanga bere mu tawuni nguli tujja kusambukirako omusaayi abo bali mu byalo oba mulwane mwe mulwane balwanire bana wangula go tunaje naye bw'otuyano mu kibuga eky'Ejjinja nawo waliwo idinda balwanagana nani so tiimu zizi kyaliwo tiimu Israel Palestine dodi kaliwo mpola ziri mu undercover anti buti